oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Olwaleero mu programu yaffe Tambula n'okumanya tukuleetedde omukyala amanyiddwa nga Tina Turner era ng'ono omukyala muyimbi. Tina Turner oba tumuyite Eyafaayo Block yazaalibwa mu mwaka gwa 1939 mu mwezi gwa Museenene nga 26 mu Brownsville mu Tennessee era nga kati aweza egy'obukulu 81. Yazaalibwa omwami Floyd n'omukyazi Elma Block era ng'abo baali balimi. Oluvannyuma lw'abazadde be okwawukana mu 1905, Tina Turner yatandika okubeera ne jjajjaawe mu Natibus mu Tennessee. Oluvannyuma lw'okweza emyaka 16 yagenda mu St. Louis, Missouri era ng'eyo gye yatandikira okuyimba era nga yeenyigiranga nnyo mu bintu by'okuyimba. Tina Turner y'omu ku baana abawala abatugambe ye muwala omuto mu baana bazadde be. Tina Turner yali muyimbi mu kwaya ya church ku Natibus Spring Hill Baptist Church era nga yagenda ku masomero ag'enjawulo omuli Cover High School era ng'eyo yali cheerleader wa basketball team. Yagenda ku ssomero eddala erimanyikiddwa nga Summer High School ng'era eyo okusoma gye yakukubira olukumu mutwe n'atikkirwa mu mwaka gwa 1958. Oluvannyuma lw'okutikkirwa, Tina Turner yatandika okukola nga nurse ku Bunny's Jewish Hospital. Tina Turner yasisinkana Ike Turner ku performance emu emanyiddwa nga Kings of Rhythm mu 1956 ng'era awo n'afuuka omu ku kibiina kya Ike Turner. Oluvannyuma lw'okufuuka omu ku kibiina yatandika nga backup singer. Ekibiina kino kyatambula ensi yonna era nga kyali kimanyikiddwa olw'okuyimba oba olw'abaloboozi amalungi ge balina era ng'abantu bakyagala nnyo era kyatutumuka nnyo. Mu myaka gya 1970 Tina Turner ne Ike Turner ekibiina kyabwe kyali ekimu ku ekyo tugambe kyali kimanyikiddwa ennyo era nga kyavuganya nnyo n'ekya James Brown mu R&B era nga kino ekibiina kyali kimanyikiddwa n'era nga kyagalwa nnyo abantu. Ekibiina kya Ike Turner ne Tina Turner kyayimba mu clubs ez'enjawulo ne hotels ez'enjawulo. Oluyimba olwasinga okututumuka ennyo olwa Tina Turner luyitibwa Too Many Ties That Bind oba tuluyite We Need an Understanding era nga luno lwafulumizibwa mu 1964 mu studio za Ike Turner oba tumuyite omwami we. Oluyimba olwaddako baluyita You Can't Miss Nothing That You Never Heard n'endala nnyingi era nga zino ezisinga zaafulumizibwa mu studio ya Ike Turner. Tina Turner yamanyibwa nnyo oluvannyuma lw'okujja nga alabikira mu show ez'enjawulo era nga emu ku ezo show mwe muli American Bandstand. Yafuuka omukyala omuddugavu omututumufu era ye yasookera ddala okulabikira ku magazine ya Stone Rolling. Tina ne Ike Turner bafulumya ennyimba nnyingi nnyo era nga zino zamanyibwa nnyo mu Las Vegas kubanga gye baakubiranga show ez'enjawulo era abantu bangi bazeeyungangamu oba bajjanga okunyumirwamu nga mu abo mwe muli baselebu ab'enjawulo okuli David Bowie, James Brown, Elton John, Janis Joplin n'abalala bangi. Omwami Ike Turner oba tumuyite baawa Tina Turner yazaalibwa mu mwezi gwa Museenene nga 5 1931 era nga yali mwami muyimbi, yali mwami ng'alina studio ezikodinga ennyimba ate yali muwandiisi wa nnyimba ate nga era yali alina ekibiina ky'abayimbi ky'akulira. Omwami Ike Turner yamanyibwa nnyo mu myaka gya 1960 ne mu 1970 olw'emirimu gye egy'enjawulo gye yali akola ko ne mukazi we Tina Turner gwe yawasa oluvannyuma mu 1962. Mu bufumbo bwa Ike Turner, Turner yazaalayo abaana omuli Ronnie Turner, Michael Turner, Ike Turner Jr. nga kw'otadde ne Raymond Craig Turner ng'ono yajja naye mu bufumbo buno naye Ike Turner n'amuzaala ng'omwana. Omukyala ono yali na muzannyi wa sineema nga mu ezo mwe muli Tina, Mad Max n'endala ez'enjawulo. Tina Turner yamala mu bufumbo bwa Ike emyaka 16 oluvannyuma ne baawukana mu 1978 olw'ebintu ebisoomooza oba obukuubagano
obutono obwali mu maka ko n'ebyo ebyali byogerwa bba nti tebaali bafumbo mu mateeka. Abafumbo bano ababiri bayimba ennyimba ezasembayo nga muno mwe muli Credis Clearwater Rivals oba luyite Proud Mary mu 1971 ne Natbash City Limits mu 1973. Omukyala Tina yawangula awadi ez'enjawulo nga kw'oteeka n'ebitiibwa nga muno mulimu Grammy Award yawangula mu 1988, endala nga yagiwangula 1986, mu 1985, 1984 ne mu 1971. Ng'egyo gyonna emyaka yajja awangula Grammy Awards ez'enjawulo ko ne Kennedy Center Honors nga kino ekitiibwa yakifuna mu mwaka gwa 2005. Oluvannyuma lw'okwawukana Tina Turner oba tumuyite Anne Bulo yabeerawo ebbanga naye oluvannyuma n'afuna omubeezi ng'ono tumuyite Ewin Badge era nga mu mwaka gwa 2013 bano baafumbirwa era nga kati babeera mu kibuga kya Zurich mu nsi eyitibwa Switzerland mu maka agatemya ng'omuntu. Omukyala Tina Turner yava mu by'okuyimba mu 2009 oluvannyuma lw'okujaguza emyaka gya 5 ng'ayimba. Omukyala Tina kati yabeera mu Switzerland era kati ng'eyo gy'awangaalira n'omwami w'omupya gwe baagafumbirigana.